nze temunsubira kubanga nkolera pampane eno wansi ntandika okukwatira eno bantu eno wansi tulina kukwata kutandikira waggulu ate linda tunajja mu local government eyo tutandika na kukwata minister yennyini ate ffe tutubulya nti nze ndi mupya omukadde byakola nawe biba bikuvunanyizibwako kuba gwamusikidde. Omubaka Zaake avuddeyo n'akola statement egamba nti Honorable Namere ne Balamono beetaaga kwata bintu bye bakola temuli makulu mbu bagenda eyo ne bakwata buno obuswera bukyova okujja okukwata embogo era yetalaba mulimu gwe bakola gw'amaanyi n'agamba nti omukisa gwonna waagufunira bano bagenda mabega wa Mitayimbwa abadde mukambwe nnyo n'agamba nti omulimu gwe bakola tagula bali mu kuzannya ssente zino ze balwana ntono waliwo abanene abatwala ebisawo ebingi mulimu tebalina gwe bakoze no work done. Tunaava tugenda beera nga tutunulirako ku nsonga ya abaana b'enkyukakyuka bali bubi Zambali Blessing Mukasa. Blessing Mukasa ono yavaayo n'atenda Uganda Airlines obulungi obugiriko n'agamba nti back in time waliwo ensonga ezitatambula bulungi naye okuva we baleeta mu Ethiopia mukulu aliwaawo Uganda Airlines enkola gyekola ebintu nungi ne bava ne bagamba nti Lumbye yavuddeyo n'agamba nti gwe Zambali otandika atya okuwaana teri kirungi NRM kyeyinza kukola towaanawaana kati ofuuse mulabe waffe kuno no baagaseeko omukulu Lord Mayor ekibuga ekikulu Kampala yomanye ensonga yazivaamu dda akola bintu byakola byayagala ali ku masavu ga Ningu yeeriira talina ntalo baagaseeko ndowooza Shamim Malindi naye ali awo naye baamugaseeko n'abalala bangi nti baava dda mu bantu bakola bye baagala naye bajja kubalwanyisa nembwa yesigama ennyama naye Zambali alina we yabadde n'agamba ku mbaga emu naga kakati ndi mubaka wa parliament njagenda kebungiriza ndi mbaleetera okubaasa nammwe mweyagale talina buzibu kwegamba naye agamba ewali ekirungi asiima bwe tunaavaawo tutunuleko ku nsonga y'ababika Mumalukiseeka yagamba omulambo muguleete simanyi oba mulambo gwe gwalabise nti essaawa yonna bakyatidde kwogera naye kkiriza ssebo mbuuze ku bantu abatulaba Gashumba tugenda kumwerabira ne Muzeeyi Magala Gashumba agambye Magala tunandeetako amaanyi ngenda kuleetako amaanyi saagala kumumanyira yaga nti Magala yeefudde n'antagambwako buli kintu yeefudde omugezi yakitegeera awo nawo tugenda kugendawo Mozart Mega tugemanya ndi ne kansoma tuvunaku olwali tunabeera nga twogera ebigambo comment section oba yagala okubeera nga oteesa oba wano okututuuzawo bantu bakugu naye wennyini oba gy'oli ng'ogamba okubeera nti atottaanya ensonga jangu twogera ebigambo. Kanso, salamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalo bajimusinzira bane tubabuuzaako tubeebaza mukulike weekend n'ebibuuza byayo ebitakisi nga babiri bubi abafunye ebizibu tubasaasira takisi lwakuba nti ebizibu byawona kyebandikoze bandigere kyebakola kituufu naye obuzibu tebaali kyebakola nga mu mutima mulungi kubanga ez'emmoloka embi zikola olubenje enkadde ate ekituukiza tugane takisi enkadde nnyingi naye mu kubanga nnyingi bulwojjawo kino omuntu olina omuwa option endala nti mbajjako kino kibi ekirungi kiikino naye bwe tutuletedde baasi oba biki ojja nagoba baga nti ebitakisi bino babitutte babisibisi babitadde balina ebifo ebabitadde baleese dda drone zaabwe baasi zaabwe zayingidde dda era ogenda kulaba drone empya nga baziwadde amakubo eyo kyenkugambye kati enkola yaabwe embi ey'ekibbi enteekateeka ennungi yandibadde abavuga takisi zino muziraba nti gavumenti ereese emmotoka nti takisi yo kwata miliyoni 10 ojje tukuwe emmotoka etukagana n'omutindo okolenga bw'osasula kuba ne zino zebavuga bazisasula abantu basigale mu mirimu naye okubatwala obutwazi kiyumba anaagwa muteeke wali ffe tuleete ezaffe kye baali baagala okugezaako mu 2011 nga baleeta Pioneer nagenda olaba Pioneer olaba wali ku Namboole baabukwata ne babuteekawo ne buvunda era ne bubalema naye tebalimu ssente zamwe wa musolo bambi kakati enkola eyo eyo kyebakola kyandibadde kirungi naye bakikola mu mutima mubi then otandise na nsonga yani autuyise wisi nsonga engeri gye zitambula mu ggwanga Uganda naye walabye mamito yatudde ku bbawe bwati
n'amugira bw'ati ogw'omukwana agukoze n'anuuna emimwanga abaana balaba ngamba ate kyamaanyi kati obuzibu ekyo kyakola obuzibu ayagala nnyo kakasa nti omukwana nti omuntu gw'alina bali bonna mu mukwano naye ne baawukana tuyinza okukola amawulire anti bannayuganda ate obuzibu omwana awulira oli agamba saagala agalamidde alaba omwana positinga agamba nti no relationship shall survive on their data nti buli ateeka ne bakozesa data okulaba relationship saawa yonna ejja kusurvivinga naye tubasabira kuba bulungi kati mwami zaake abamuno bagambye mbu agudde eddalo zaake butebi atagudde eddalo kujjako yakatandika omulaba naye ndowooza zaake y'omu ku politicians simulinaako buzibu ng'omuntu naye bw'avaayo okwogera ku nsonga ez'obukulembeze asawundinga nga atali mukulembeze ate nga teyakagenda sifuleesha mu paalamenti naye bw'ayogera asawundinga ng'omuntu atamanyi bya bukulembeze olw'ensonga kale tekatuganye gavumenti mbi naye ate n'alina kaakola kaakalungi togamba nti naye takakolera ddala nammere n'ebbalamu oba nga wagira gavumenti oba togiwagira kyebakola kituufu kirungi kati era ndi mu kulowooza kyebakola wabayo akiwakanya ng'ate waludda luvuganya kyekiri mu kutwewuunyisa zaake ng'oli mubaka wa paalamenti ogwo ku mulimu gye emikulu nga zaake kulondoola wandibadde watukwatira dda ku ssente zabasindika emitiana mu constituency y'okukola enguudo nga wazigoberera dda n'otusongera nti baabano bazibbye tebaakoze nalabye nagye nalabye ebbalamu nga alina olutindo lwatulaga baaba wa miliyoni 3 naye ng'olutindo baateekawo bukooko ne babutereeza bulungi nnyo bwe bati obitegera naye waliyo omubaka atwalayo teyagoberera kati zaake ggwe nga emyaka gyo kino ekisanja kyakumeka kyakubiri kyakusatu ekisanja kyakusa emyaka 10 oli mu paalamenti togobereranga sente zigenda mitiyana okulembera kulabo bazikoze waliwo balamu azze bakamuteeka mu ministry naye azza followinga ate azuula ebizibu bifo muli ababaka ab'NRM n'aba opposition instead of okudduka nga tannatuuka mitiyana naawe obeeko kyokola oli mutima mubi ate gw'oli mu kujjayo kulaga nti gwe nsooka okukwata okusiba tebasiba busibi basiba lwa nsonga era nayogera ekintu ekitali kyabukulembeze ekitali kyabumanyi n'agamba nti nze ate bwe tujja fene baba kusa ministry tukukwata bukwasi kati mukulembeze newojingira ministry ng'eyaliwo yakola ensobi gwe tukwata kati natunula neŋŋamba natunudde neŋŋamba nekakati ono mukulembeze eki era nensaasira kyova olaba abantu b'emitiyana nabo mbasaasira kitegeeza bakamala emyaka 10 nga tebakulemberwa nga tebalina mubaka bongeddeko emirala 5 anti 5 bwe gyafa ntulowooza nti alika alina byayize 5 egiddako ajja bikoleramu 5 egyaddako neera teyayiga tayize kati ali mu 5 egyokusatu kitegeeza bagenda kutula emyaka gyabwe 15 kituzzayo ku nsonga nti ndowooza budisitulikiti etaaga omubaka ogwo kubanga nezimulimu abangi tebalina bye bakola so kati mwami zaake ebintu abirabe ng'omukulembeze olumu bw'oba tolina kyakwogera sirika kuba ate mune bwemusanga asirisaawo ogamba musajja oyo amagezi agali mu mutwe naye bw'atandika okwogera n'ogamba naye nze newasirika anti nze mpimamu nasoma psychology omuntu kati gwe naye kati abamu wasirika alina babuzaabuza bangi ne bagamba omusajja alabika ekiri mu mutwe naye bw'ayogera kubanga tukkirize tugaane zaake emyaka 10 ogenda mu 15 tolina 15 talinaayo nti waliyoko ensonga eyaleze ku fulo ya paalamenti zaake n'agyeta ku lw'abantu b'emitiyana teriiyo wabula ye lwalabise alina gwavumye abadde mu balwana abadde mu bamukola ebigambo kati eyo tosobola kuba mukulembeze kiko ekyo kuba kati emyaka 10 paalamenti oba ofuuse siniya ebyaddala kati enneeyisaayo eba erina okuba ey'enjawulo naye kati omanyi okumanya bibibikirana zaake bw'omukompeyalenga ne Swengeri kondakiti ya Swengeri ennungi okusinga eya zaake
Swengera omulaba kondakiti wamulabi ne mu bantu be bwabeerayo. Naye abantu bamulwanirira kye bakoze Bajjo. Anti kati Bajjo kyatamanya kimu. Abantu nabagamba abantu balonda omuntu abafaanana. Kati abantu abalonda Swengere bamanya nti yabafaanana. Era nawuliddeyo oli agamba nti maama gundi simanyi sindika gundi akimya amaadi. Swengere yaleese emmotoka y'amaadi. Kati bo yamanya abantu be kye baagala. Kati basanyufu. Kati ategweza gundi Bajjo tomala gayingira buyingizi muntu wabali. Abalonzi basanyufu na kinaye kondakiti ekyenjagala bw'aba ayogera n'abantu be. Omulaba nga at least ayogera nga ng'omukulembeze. Naye bodda ku muganda wange Zaake abaluka bolusi alimba kondakiti yeyo si ya bukulembeze. Nalabye abantu bangi bamuyisizaamu eggaali nga bino ebigambo byayogedde nga si basanyufu nabyo kuba buli omu abadde agamba nti kunguze akudde ejjembe yenna tetufaayo fazza atya naye bw'aba azze n'abaako kyataasa wano nawali ate nga nammwe kyemulwana kuba bo batugamba opposition bagamba nti tetuyinza kuzira fulo ya parliament ye platform emu kuze tusobola okusinziirako okubaako be tutaasa ne balayira. Kati ate waliwo omulala azze n'agamba nga Balamu ne Namendi newankubadde ebizibu bingi mu gavumenti naye ffe capacity yaffe gye tulina nga baminisita abaloku gavumenti ffe katugende mu ministry yaffe ffe tugobeyo ababbi. Kati ate omusajja n'afutukayo n'engalabye ennene nga opposition n'agamba abo bennyini babi abo beetaaga kukwata Namere ne Balamu oddako emabega n'ogaa kati wano ye alya mmere ki ani amutuma ate kati yagamba yakolera nti bano abakulembeze yesi bakwata gundi bakwata kawawa bakwata Munyeera naye no waggulu waliwo ababbi abaddala nga babba binene lwaki tatukwatira kati ku level y'omukulembeze anti goba informed okusinga omuntu wa wansi kati goba omanyi oyo omunene gweyogerako ali responsible mukwata ali mu doketi ya Balamu yatambuliramu oba nedda kati nga tonaba kuissuinga statement kuba ye Balamu ali mu doketi ye nga minister wa local government kyovula bwajja ku district akweshoninga bakaawo n'akweshoninga bayinginiya bakiraaka baddiso baani kuba be bali muki mugundi ye era n'agenda enguudo ze baakozera n'ayita mu masomero ga gavumenti kakati bojja naye gwe bw'ogamba nti waliyo abanene kati ate ogenda tunulira abavukoze obuvuyo ministries endala ate ono gy'atali kati eyo confusion ekolebwa muntu muwagizi si mukulembeze kati zo kye twafuna ab'emityana ayagala tulowoozesa nti balonda omuwagizi ne batalonda mukulembeze kuba omuwagizi alina okulowesa ku level ali kumpala naye ono takola kirungi na kimu ate nekyo oli politics w'okwogera obwogezi oyo yavaawo ogundi akyuseemu oyo omwana Zaake akyuse engeri gy'agiramu ebintu abantu tebakyagala bw'oba ozze kwogera yogera ebintu ng'obimanyi ng'omukulembeze kuba ye mukulembeze kakati bw'ojja n'oyogera ng'omuwagizi otubuza okonfusinga tubagamba naye ono yatuuka atya wano gundi mwana Zaake asirike oba siki oba yatidde oba siki oba ewuwe ate ewo tebannatuuka naye banaatuuka ye ng'omubaka just tujja kumanyomanya banaasangayo emivuyo gye gimu egiri ewalala nti talina kyabadde akola kuba omulimu gw'omubaka alina kukola ki okugoberera essente z'omuwi w'omusolo ezigenda mu constituency ate tazirondoola tetujja kumuvunaana naye kale mu budde buno kifo ky'okwogera ebyo ebitagasa atuula atunuuleyoko ku bwetaavu bw'abantu bannamityana aleeteyo ebbago ly'etteeka limu ku fulo ya parliament nga private member bajja mu grantinga tumanye nti mu myaka 15 essaawa eno enfu yabalamuuko omulundi gumu nga mutuufu ekirala kibadde ki ensonga endala gye tugenda obeera nga tetwogerako still tuli awo Azambali Brace Mukasa naye yali munamawulire munnaffe era nga yakubiriza nnyo share ya barometer yavuddeyo n'abanga yabadde mu nnyonyi ya Uganda Airlines ng'atudde n'agitenda obuwoomu emirimu gyayo enteekateeka zonna bafuutu sojja ne bagamba otandika otya okuwanda ebintu bya gavumenti eno etubbi gavumenti eno embi bweti kyokola tekiriyo bano nno babakutte Kaganda balimu ezo ndowooza ye baamuta abamuvaako balimu ezo yakola baganze ngenda kukola nabakulembeze bali mu buyinza
ye talinayo balala bagenda okukola bali be balina okuimplementinga muba mugoba kaddewa era ina abagamba tagenda kwawukana na iddi nakinaawe ensonga ze kakati mwami ate nno yani babaana Lumbuye Lumbuye bani aba byani top boss simanyi top mwami Zambali y'omu kuba MP abapya nopo be yasindika abali mu kukola obulungi mu performing obulungi kiri kityawe Nansana ne ku floor ya parliament so far ali mu performing bulungi kikyagaseeko bwamulabyeko nga raising issues z'abantu ku floor ya parliament amulabye nga ayogera ku issues z'amasannyalaze wamulabye nga nti ali active akyali mupya naye olaba nti tulaba alina ensonga eyamutwala agiriko atanaweza yadde omwaka nga Zambali nze ne mukulaba atambula bulungi ne Nansana abalonzi ndaba abeeramu nnyo mu balonzi abeerayo era mu babadde bakomplaining ebyo singa kwaddeko omutuuze w'e Nabweru oba kuliko omutuuze w'e Busukuma nga yayogera ebyo awo nandigambye muganda wange Zambali sooka oteeke okutu wansi bano bagamba ki naye waba ku bino ebyana bye bawa essente lumba gundi ebyo ebyana babiwa essente ebyo ebyana birina bye bikola byezira mubaka akola bulungi nina obuzibu kanso bano abaana lwaki bakuba bankyukakyuka anti kugamba kino ebyo ebyana babiwa essente birina bye bikolera kati kino ekyana kyettaka ekyo simanyi na lwaki abantu bakyakijjako n'amawulire Lumbuye bagamba ne Sajjabbiri eribulako kalungi kaaliyo gavumenti mu bubi bwayo bw'osanga ekintu kyekoze nga kirungi essaawa zino Zambali ng'omubaka wa parliament ali part of the government singa yatudde mu nnyonyi eyo ŋŋambi enkyadde alina okuyimira ku floor ya parliament alezinge konsaani eyo nti bannange naye n'ennyonyi yaffe eri bweti nakine bweti weebisanze nga nnungi n'ategee n'asiyalingako ne bannayuganda bannange ennyonyi yaffe nti kyali alhamdulillah ebirala bikyaganye naye ennyonyi nnungi tusiimeko gwe n'ofubutuka ettaka eno ojja ntandika osiimuula amatu n'obinkana olwoba bakuwadde akakadde ku bazambali Zambali ali mu performinga bulungi abatuuze b'e Nansana municipality basanyufu anti baba naye abamu asaba anti musajja munnaddiini nnyo gye yasabiranga bakyamulaba waliwo ababaka ng'olwawangula agamba batuuze bane tulirabagana buuza ab'ebusiro gwe balunda bamanyi gyali oba bamanyi gyali namanyi omulyango parliament gye guli ow'ebusiro parliament agendayo n'asayininga naye bano abamulonda bamukonga lusu naye kati Zambali musajja abadde alabika akola bulungi kati kambuzi obalwanyisa kino ekintu bafuniramu waba no kakati kiri bwe kiti waliwo bamafiya abali mu gavumenti muno bo bafuna ebisajja byabwe ebyo bamanyi biina bye byakwata obwongo ababiteerayo akasente buli gwe balengera nga threat nga bamukuba kati batunamu ne baba ne bagaa kati nuupu eno nga bwetambula nti Zambali ono asobola ofuuka ensonga oyo muteme nga bukyali muteme nteegateega nga babiweereza akakadde obubiri nekino ekya South Africa nga bitandika kati balina balala babigere baabwe ababuukira obubuukizi bwo nga tebaitisoninze nga badda ku muntu nga bakuba kati bambi wataba omukulembeze wataba munywevu nga atandika ate munaye banaagamba batya ng'ava ku nsonga ate bennyini nga baddamu nga bagamu kati mumulaba weetaaga mulala okukakana ng'enaalemu ng'eyingiddewo ono afulumyewo naye tetugenda kubaganya bafune gye bazannyira naye wano Nansana abantu basanyufu tugenda kukola ki anti basanze tulaba akayina abiri otegakalaba bagenza okutega nga naffe tulaba nanti Lumbuye yagambye n'addamu omuwulira ng'awaana ekintu kyonna bagenda kufa naye Lumbuye ngaani ng'eyalonda Zambali ye yalondaani ate yalondaani kiri eri nkugambye bye bijidde ssente z'omuwi w'omusolo zimala ama yalondaani ate Lumbuye yalondaani Lumbuye alonda ali talina yadde egundi talina yadde national ID talina yadde kiso kinnuma nnyo okukwata omuntu nga abadde alina kyagatta kate ne mumukuba nga gwamukuba toli ku ground tumanya bifa eno naye gwe okuba bukubi ovunze munno tetugenda kubakkiriza then ye gundi Shami Malende bayogedde ku Shami Malende ye takoze ate nga bwe yakola ddi ye takola kati naye ye takola ebyaddala kubanze kawe gundi bamuleka ali essente ze kubanga kakaddi Malende emyaka giri 5 yagimala ndi mulwadde ndiki lwaki mu kutuuka mu kalulu yawona bwagendako kukomera gundi notisi za maama we Nambooze
bwagenda okukomera tugenze kuba political polizo naye ebyo bikola ne wota bamubaka naffe tulina betujjayo nga tetutaddeewo kamera tulina betugenda nga bamukutesa naye baba nabanga ajjeyo abantu n'otakwata n'omugaa byayise abula obbazayo n'abugaa basooke baddeyo naye ne gundi teyazifunanga era bbeyi yagendangayo bugenze kutuukayo bwadda amawulire gakwata so talina kyeyakola kiri awo naye era abannayuganda ne bagamba nti ogwe twagala n'alamuka n'alwala nnyo n'alamuka akaluka katuuse ne bamuzaayo kati already yali amaliza obbawa sampu yaki kyasobola okukola omanyi ekisanja ekisooka kizibu kyajjajingirako naye omuntu adde ekisanja ekyokubiri tusinziira ku byakoze ne tumwongera kati abannayukampala basinziira ku kondakiti yeeyo ne bamwongera kati then ate ng'ekirala nga bano bennyini abali mu kumulumba nga nabo bagamba nti ye mutuufu nga balaba ebyakoze emyaka 5 kati bwe bajja essaawa zino batandika okumukolokota baba alina kizibu kati manya either bamukolokota abagambe bannange mbaweerezayo akantu kaakano mundeke anti bino ebivubuka bikozi bya ssente bo bagupimamu bikozi bya ssente kati byo bipima ne bigala katono mayinde tumukangemu abeeko katuweereza then yeza gundi bali mwezo ye abagamba kati ng'omusezi agule sowani teyakulirako bantu bange sowani eno ejja kuwomerako abafuuba kaakati yabagambirawo kubeera olwali okukawangula bwati abasooka omuyozaayoza baali b'NRM yagenda nawe pasita Kayanja era ne basinkana ne babbalamu ne baani era olwamaliriza amaze okulayira naddukira ewatonda ejjeno nti mukama wange ndipootinze ku duty zize kukola tutambuliramu ebintu era atonda ejjeno n'agamba nti ate tulabanga muntu mulungi nga ggwe Lord Mayor alinga ggwe situmulabangako olwavaawo Idi nga bali Butoola ne banywamu kacyayi nga abakulembeze ate baminisita Misa Kabanda baba bakagira Misa Kabanda bali bati kyofa n'agamba nti mukama bukyobulesinga Uganda watubulesinze bali mwezo ane CDF yennyini omusajja talina buzibu CDF n'agamba tuwonye oli idiot tulwanye naye emyaka ameka 2 final onaze era gundi naye n'asanyuka ennyaniriza eyo akola bulungi n'abali mu buyinza aya bagamba beetereze bajje nga bali smart nakyo ekitali kikyamu ogenda mu ofiisi y'omuntu n'omugamba ono ndi obifuna wonfunira omulimu nga bwenna olinga ate weegundi jangu ng'onyira agambe nti genda wali bakuteekati bali mwezo nze nalaba ekirungi tabalimbye waliwo abagwira nga babuzaabuza tambirawo agenda kukolagana naki n'abalina obuyinza era atambula nabo mulaba ekirungi takukuta atula misana banywa kacyayi ne Idi ndiyasekolera Kampala ne bagira nti huyo era alina ekyofa era alina atone ejjeno Butoola kakati ate saawa zino ate era mmwe bano bennyini bano be bagamba nti enkola ya Lukwagombi katwete bali mwezo gavumenti gweyagala bano be babyogeranga be babigamba abantu ekibuga kyetaaga nnyini ya gavumenti gwekola ki gweyagala n'atuuka tannabugumya mbooge mumutandisa omulwanyisa mukoleraani kati byagalera bikole abiweereze ssente bino ebyana bikozi bya ssente byagala kati bali mwezi agugumuka naye bali mwezi oguma bakwita batya naye mugumu bali mwezi nabasangako ku kooti ne twali musango gwa aji fulufiga yali amusimbu ye talabangako mukodo nga bali mwezi bw'alina ne kaakola abaana ku parliament luli we yalinga mu parliament nga kyakola kasambala omukola kanti abaana babagala ensawo y'omusasi ng'abaga simutekulимulira ani alina iPhone ani alina uchaja ya iPhone nsooke mbugumyeko mbaterewo sente ziri ku simu kati we yagiranga ngadduka ye tomulyako sente ze balabye ennaku Lugave Abokof and Fruslap twamulese amwerabidde eddagala lino gamba nti walina ekifuba ofeekera okuba emyasi olina ekibo Lugave Abokof and Fruslap eddagala lino okubeera nti weekwata eddagala lino akisiba ekitongole kya National Drug Authority ate lisanga mu pharmacies zonna wano mu ggwanga Uganda wamu ne drug shops gwe ali ebweru ggwanga genda atukira ebitiibwa na Uganda ojja kubeera nga ofunira ddala eddagala lino mu bungi ate ne Lugave Abasasira olina ekikeeto va mu Lusayisaayo nagasi mu buto Lugave Abasasira eddagala lino lisanga mu pharmacy zonna wano mu ggwanga Uganda agenda mu pharmacy bagamba njagala Lugave bajja mukuwa pharmacy etamuyina
tambula ogende ku poliisi obawaabire oba nnyonnyole ngwa famasi eri mu kitundu wetayagala abantu kubeera balamu eyagala bafu olw'obutabeera na Lugave Herbal Syrup ne Lugave Herbal Cough and Flu Syrup. Genda ku ofiisi zaffe oba ku maka gaffe wano ku Mengo Hill Road oba tukubire ku namba y'essimu eri awo Mengo Hill Road weeri akumpi n'akatale ka Usaafi. Bw'otuuka awo ojja kulaba petrol station eriwo eya Total. Maaso gaayo waliwo ekizimbe bakiyita Orange Plaza oba ojja kulaba waggulu waliwo ekipande kiriko Lugave Apothecary. Kasona atuuka awo ojja beera nga otulaba ku level number 2 wefuna eddagala litwala embalala bundi bujjo kaseese abo tebalina ulcers n'ebifuba. Otwogerera Mama Janet ne Taata Museveni Taata Muhoozi yavuddeyo ne bafuna ekitabangako mu famire yaabwe. Mbu tebafunangako wadde father wadde asoma kalitisimu basitukidde mu bishop. Bishop ono enteekateeka z'okumuteekako oba z'okumutikkula amayinja gano Maama Janet Museveni yabadde wali nga amemme. Taata Janet nga yabadde wali nga akaga kitegeera. Sheka yavayo n'agamba nti bannange mulambo gwammwe mugugjayo ddi. Awo tuli abaana abo naye kyejagala kimu abo abaana tebalina nsonyi. Ajja nayogera ekiro nga kifu enkya nadda nayogera ekirala mukalukalu tajja buse bumukya n'agamba wo nyiri we mbadde njagala naye balina ate abagoberera kuba kati abantu baabika mukyala Janet ne bamubika yafa biki abamu ne bamwagaliza afe n'abalala naye okumanya nyina kye nakkiriza kale tugezaako okulwana wabawo okunyigirizibwa so that abalina obuyinza bamanya nti tukola si kituufu ne baddamu ne batereeza naye ebitabo byonna ebitukuvu bigamba kiri bukulembeze butavawa eri Katonda era ne bitukubiriza bw'omala okugondera Katonda gondera abakulembeze jaaka abakulembeze kati Katonda yawa Museveni akyamutaddewo ate akyamwagala President Museveni olw'ensonga buli kirungi akimuwadde muwangazizza alabye kubazzukulu obuyinza abulina naye ne bino ebyeddiini bye tugamba nti ani anaasaba ne mu baana yamuwaddemu era omunaddiini ye kati Pasa Bujinga akyazzeemu okusabira gundi anti kati Pasa Bujinga kati ate oli gwafunye kati bwatuuka kati ate Bujinga abagundi abakulutu Bishop omumanyi kati Bujinga abakulutu kati ono ali ku ddala lya jeno kati ono abajjeno kati bamuwadde Bishop wuuyo Wakalabi nga kamema bumeme maama ngaali wali Maama Janet agamba Mukama abazzukulu bali wali banyirira okufa abalabi balina abazzukulu bali awo banyirira okufa kugambye yamuwadde n'ente 50 Katonda awadde yaga alina yayongerwako anti Mwami Museveni ye muntu asinga obukodo ku nteeze akuwa obuwumbi 10 n'atakuwa ente naye yakutte ente 50 bamugamba nkuwadde ate Mwami Museveni okumanya Katonda yamwagadde simanyi ekisanja kino mukisa gwakirinamu abazzukulu bagula diweetinga ali ku mikolo yakamala okukulisa abazzukulu ebungereza okwagula diweetinga mu magye ono omwana bamutikidde ebitiibwa bya bishopu anaaba yakabimala emikisa emigundi bijjira kumwe ebikujjuko yali yeeyagaddeko bw'atyo yali yeeyagaddeko anti kati Katonda okumanya amwagala waanafuyidde nnyo ate Katonda wamumuliza amuwa mikolo bikujjuko tayina yadde amuzoganya n'akamu kati omukisa ng'ogwo ani Katonda gwe yali aguwadde naye kati guno omuze gw'okubika abantu gwavaawo baana abo be baagutandika oyo omuvubuka w'ettaka oyo atalina matu yagutandika okubika abantu ayambibwako oyo we South Africa n'abalala ekirungi naye nga ndowooza omu teyandiyagaliza munne kufa n'okusanyuka nti gundi afiiriddwa akayimba tuyimba ka gundi miseera segamwenge ensi tekungulwa tugiberamu bwezi njawulo yagiviira tuli mu kabuka saawa yonna naawe ogenda enjawulo kusookayo era buliwo omuntu ne bw'oyanguyiriza munno n'omutuusaayo
kaseera ka buseera naawe oba ogenda kujja kufateeka kyovula emabega we nalaba yalinga avubavuba banne bwabatwala bwabagira neŋŋamba ekyokola kibi obavuba naye nogeragira bwoti katono nnyo nga naawe nyini switch agitutte bikyuka mu bukyusi ogenda gyoti nti gundi yazikidde so kati mu mbeera yonna Mwami Museveni Katonda amusaasidde mu bukadde bwe talina amusumbuwa abazzukulu bali mu kumusanyusa abaana bafuna bitiibwa kale kwegamba naye opposition bino byonna bibagamba ki nti mulina ebyokukola bingi Mwami Museveni akola atya emikolo ebikujjuko bya mirundi 2 mu mwezi gumu kitegeeza tali bize okitegedde balina mufuula bize ani saawa eno wano bazaako ekifo ky'okuwalamba babalamu bandibadde mwataddewo dda puresha ku masanyazi gano agavaako buli wamu kuba kati eno geno problem buli wamu gavaako wandibadde mwakungadde abantu agene service mukunga abantu ku mafuta ag'ekanami okitegeera kati muzeeyi abe bize ng'afikisinga bino naye kati tali bize ali ku bubaga mwana muzzukulu kye yamaze okusoma mukulekule y'akabaga awo nga basiibako olunaku lulamba waliwo gubatikira nga tali bize ate olwo opposition yonna awamu ate si kibiina kimu yeyeyita opposition mwetunulemu Frank Shumba ali ku muzeeyi Magala amugamba gwe weefudde omugezi buli kimu weefuula omugezi weyavudde wakatikkiro lowooza wamaze nnyo lekeraawo okummanyiira badde baŋŋaanyi okuwamu naye nja kukuwa omanyi Magala saawa eno buli kimu akimanyi omanyi yasooka mu basiraamu n'abayingira nadda buli wadde akuba teri kintu kibi nga muntu kukya ku makya n'ofuuka kye wali tewalowoozaako kufuuka kuba muzeeyi Magala yakeera ku makya n'asima entaana n'azimba entaanaye bwagizimba mwemunoonyeza content omwo omu ku bannammwe ba YouTuber n'agenda bwakiyeta nekinyumira abantu nanyonyola wenfa bekibikiirere najja mpola mpola kati okutuuka nti alituwako ne wakati kyayita kimanyi ndekirikola ki kiribaawo ndekirisoboka mwenyini yeewaako obujulizi nga bwavuga bwati ekibuga kina kuva ku Luweero kuyingira naye nga tasobola kuyita mu tawuni bwati nga yeevuga naye kati Katonda bwamutuusa bwatuuse yatuuse tayimu nga ayagala buli abantu kye boogerako naye akyokole ki akyogereko muzeeyi Magala naye nze simuinaako buzibu bw'aba afunye ebirungi omusanyukirako kuba ne bw'otamusanyukireko tebijja fuuka bibyo naye kati ate obuzibu bantu balumba bw'otuuka embuga ne bakwebaza nti ewantu otambudde bubi kati aye toddayo eri kugamba nti nno kansooke njogere ku buli kimu ajja kumala oyo noonya tafuuka nalunga namugamba ye yeebuuza abantu bamwagalako ki kujjukira myaka obulamu bwe obw'okubonaabona kati bw'anaatambulira awo n'ataba mu ntalo awe bamwagalira agenda kunyumirwa obulamu bwe naye bw'anaatandika okusala bwali kuba kati bagasumba gasumba nalukalala ajja muvuma ye musajja atambudde bwatyo ate obudde abulina jjukira tali bizi era ajja kuddamu agire ebitanyuma ate n'ekiraga nkugamba Katikkiro yakugambye nti naye teyakwawudde wa wakolera obulungi yakugambye nti weebale okugamba kubagezaako okulumba Obuganda abalumbye Obuganda bangi waliwo abavuma Katikkiro waliwo abavuma Kabaka waliwo abakola ki ebimu ku ebyo wabyogerako kati abamu ne balondamu nti wavuma wagamba ovuma abasiraamu nandi w'abasiraamu Katikkiro yakuwagidde tulindemu biyitewo babawulira kati gweoyinza okugenda awo n'ogaya kati nsobola n'okutwala mu gundi bijja kukuleetera obuzibu genda mpola mpola asigale wali mu mboozi ye ebyedda 1926 ku Lwokusatu nga 4 nalye kiro zange ez'ennyama 2 nenywa bwenti ebyo abantu bye baagala okuwulira ku Magala naye bw'anaava omulayini ye tagenda kunyumirwa mwami Gasumba kati ne mwami Gasumba
omanyi bwobeera ng'ojja n'oyogera ku bantu Bwe bakwogerako suubira nti naye bali kwogerako kati mwami Gashumba aleme kubaseruka mamayute Obakama erirye n'akuba enduulu kuba naye bulijjo akama agabanne ye olumukutte ku jju teri atandise okuwoloma magala nvaako magala tonjagala woowe atuleke naye agambibweko kubanga ekituufu nalaba ensonga za Alexis Mukulu olwokwogera buli omu ayogera kati ensonga za Alexis Mukulu buli omu yazoogerako naye Gashumba gye yazoogerako yali yazoogerako nga omuntu yali responsible kuba ate nazzemu n'abakuba bubi kyakoze Senkubuge aye Senkubuge mukwano gwange naye n'ozirako mumanyire ate kati Senkubuge yamukoze ki ye Senkubuge tumanyi nti yavaayo n'agamba Gashumba kimala naye yamugambye Senkubuge anti n'owowa omugamba speed control naye nga ffe tubatadde twogeddemu ebyo musibe bulungi mwirako